Akakiiko akakola ku nsonga z'obwenkanya aka Equal Opportunities Commission kalagidde Paalamenti okuwa ensimbi eri ebitongole bya gavumenti okusinziira ku ngeri ebitongole bino gye biba bikozeemu mu mwaka naddala nga batadde ensonga z'ekikula ky'abantu n'obwenkanya ku mwanjo. Ng'era Paalamenti bw'eri mu nteekateeka y'okuteekateeka bajeti ey'omwaka gw'ensimbi 2017-2018 akulira akakiiko k'obwenkanya Sylvia Muweebwa agamba enkola yakuyamba ebitongole ebirala ebitatwala nsonga z'obwenkanya n'ekikula ky'abantu ng'enkulu okusinziira ku kunoonyereza kwe bakoze mu bitongole bya gavumenti nga bino biweerera ddala 13. Muweebwa agamba ebitongole ebisobodde okutuukiriza ensonga z'obwenkanya n'enkula y'abantu kwe kuli ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'enkulaakulana ey'awamu, ekitongole eky'ebyobulamu, ekitongole ky'ebyokwerinda, ekitongole ky'ebyenjigiriza, ekitongole ekivunaanyizibwa ku mazzi n'ebyobutonde n'ebirala nga wabula ekitongole eky'ensimbi n'ekyo ekivunaanyizibwa ku by'amasannyalaze n'ebyobugagga by'omu ttaka nga kw'otadde n'ekitongole ekivunaanyizibwa ku ttaka, eby'amayumba n'enkulaakulana ey'omu kibuga bye bikyasigalidde emabega ku nsonga z'obwenkanya n'ekikula ky'abantu. Ez'essatu zo zaatuleetera embalirira zaazo naye tezaayitamu kubanga bwe twatunuulira oba bateeka mu nkola okupulaningira oba okuteekawo essente ez'abantu okusinziira ku bwenkanya ebifo ebyewala oba okusinziira ku kikula ky'abantu tuba twogera ku bantu abalina obulemu, tuba twogera ku bantu abakadde, tuba twogera ku bantu be bayita aba ethnic minority. So bwe twatunuulira empapula ezo twakiraba nti bo tebaba planingidde, tebabateereddeemu ssente oba bakuzimba kizimbe ng'ekyo tebafuddeeyo nti omulema anaayitawa. N'olwekyo abo tuyinza okukiyita okugwa, baagwa. Wabula ebitongole ebyagaana okubakolako okunoonyereza ku nsonga z'ekikula ky'abantu n'obwenkanya kwe kuli ekitongole ekivunaanyizibwa teeka n'obwenkanya, ekitongole ekivunaanyizibwa ku yaafiisi z'olukale, ng'era sipiika wa Paalamenti agamba bino birina okunoonyerezebwako naddala okumanya omuwendo gw'abakyala abali mu bitongole bino. Because I was in shock when I heard that the legislature is not compliant. Because I know that we are well beyond the 34% on nobody's presentation. I know that the committees were over 40%. The area where I'm not satisfied is on the directorships. The other does look at the director, and I found all the directors in this institution are men. And I said, what? Where are the women? Era nankulu w'akakiiko kano akavunaanyizibwa ku bwenkanya aka Equal Opportunities Commission Muweebwa asabye Paalamenti okuwa certificates eri ebitongole ebiteeka enkola y'obwenkanya n'ekikola ky'abantu ku mwanjo ng'akabonero akalaga nti ensonga zino bazitadde mu nkola, ng'era ekitongole bwe kiba kyakuweebwa ensimbi ezikiddukanya balina kuba ne certificate eno. Yakyusizza tool gy'ekozesa okubudgetinga n'okupulaninga. Waliwo kye bayita output based tool. Yakyuse nedda ku performance based budgeting. For example, omuntu gavumenti eyinzibadde egamba ssente ziizino muzimbe eki ebibiina netafaayo egamba ebibiina mubaddemu abaana bameka bayise bameka kati bagenda ku ekyo ebibiina bwe bibanga weebiri enkola ye eri etya kyofulumizza kyo kiri kitya bayise bakoze kati eyo y'engeri empya gye tugenda okuddako. Joanita Mbabazi, KTV, amalindirire.